kwata amakunzi gammwe. Mukwate ne muguli olomu. Mukwate. Mujja wensuwe toziyinza omulunya ne bagiba kukola. Gamulabe tubadde tutudde nga bulijjo. Kati buli sonko eriri wano ono muntu amanya galina okuba nga baagalaamiriza nga mwebali be bano abakuttuka omugenzi balina abaana 7 abaana balimba meka 7 ensonga tebati bwe bakola ne basiraanya bannaabwe n'osiraana n'onoonya buli kimu nekigaana buli kimu nga kyogatta kigattulukuka n'otandika okwetundako akako ku kako naye nga eddagala baliteeka ku malalo ga nnyoko. Enkoko ekomyewo ekyaliyo senga atweyanziza n'ekirala kati ono kabaka bulamu enkoko eyo ewa bulamu tebasala batabutiya ensonga lwaki enkoko yenzirugavu era kati emmandwa nkulu mu famire yammwe yesenga ono kati kabaka bulamu enkoko egenzeeyo namu tujjeeyo omugugu etumuwa obulamu lwaki nkozesezza enkoko eno kyekibadde ekiddugavu gye muli kifuuka ekyeru ekyaki ekyemirembe ekiddugavu tukiziise twagala mirembe twagala bwerufu loozi ogwange engumazi mitingi yaddi mitingi yaddi bannaawe ensonga lwaki nawadde mbasaba sente za sekyuriko ez'abasirikale sikola mikolo gino nga tewali musirikale mitingi ankooye soka nagamidde nanyeggulu okukimaliriza twalikimaliriza leero njagala tutuule tekireja twali tumugamba maama gwe watta omwana wa munno kiki ekibadde kimussa byabufuzi bannanga abali eyo mwenna ng'oyingira ebyobufuzi sooka onyweze omubiri gwo ojja tunuulya aboobuganya nabo naye nga teboosula nabo mu nju kyekizibu oba okitegeera nga boosula nabo mu nju kyekizibu kale nga nze senga nalima obayo n'ensonga ezeefaananyiriza bwe ziti ku nooti 75 8 14 nooti 2 72 tumumaliriza temwebuuza enkoko lwaki yeesigaddeyo ne tujjayo bino kyomugugu gwe watutikka tugwetikkudde twagala bulamu kati yafaafaaganiraeyo tukikoze mu lujjudde ono ye kabaka ki bulamu bwe bakola empewo ya bulamu tebasala kuba babadde baziika obulamu bwammwe bwonna nga buli mu kubonaabona tutedde kiramu bweza bakama bange bweza ddala abantu abasinga bakyamu wulira omukazi w'oku muzigo we yasiraanya omwana w'abandi olw'obujja bitiisa. Kati nze sitori yange eyinza okuba tetiisa nnyo naye nafumbirwa nga nina emyaka 17 naye gyali tegindabika kuba nali munene nnyo ng'ate ndi muwanvu nnyo. Omusajja najja ewaka bamunfunira bufunyizi najja ewaka ne bamulaba n'awaayo bye yawa ne tugenda ne tutuuka kuba yali yapangisa nga yapangisa saidi z'e Kagoma ne ntuuka mu ewaka waali wakikomera nga kikomera mwe yapangisa. Nyagala nnyo okwewa abantu be nasangamu nga kyennoonya nti nfuneko omuntu gwe nnyinza okukwatagana naye just in case wemba nfunye ekizibu nga nsobola okuba nga nina gwe nkwatagana naye. Nasembeza abantu bangi nnyo naye mu bantu abo be nasembeza omukyala sijja kwogera mannya era asingako obukulu ndowooza emyaka nga 5. Namwagala nnyo 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 nnyo
namwagala nnyo nga muganda wange naye gye nakoma okumwagala tebiri yakoma okunkyawa kuba twali twagalana nnyo ne bba wange nnyo 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 era nga buli muntu atwegomba nga tweyagala nnyo kyesaamanya nti ate ono omukwano gwange ate yali muyisa bubi namwesiganga nnyo ntuuka ekiseera nenzaala omwana nga jje wange naŋŋamba njagala kusitula ku mwana najja namusitula namutwala ne batambulamu oluusi n'abeera ewuwe anange lwentambudde mumulekera kati nabe nolaba omwana nga buli wemumuwa akaaba buli wamutunulako ng'akaaba saabigenderera nnyo twali tukulaakulana nga tukulaakulanira ku sipiidi n'omusajja wange embeera yasooka okuba embi ku sayidi ye nga muyambako ssente oluusi nga tebamulekera zaakulya waka nga nfumba netugabana akatono kembeera nnina kale nga mwagala nnyo nnyo ngoba nnina ssente ng'ezo nga muwa buli kimu nga wamanyi omuntu nga mukwatagana bulungi kyosobola omukolera nga buli kimu kikola embeera yatuuka ekiseera netandika otukaluubirira omusajja nga buli wagenda kuba yali avuga booda nga buli wagenda mu tawuni bamukwata piki bagikwata nga bamusiba adde waka nga talina ssente nga twatuuka ekiseera nga tusiiba enjala okumala ennaku nga 2-3 naye neŋŋamba kasita nina mukwano gwange kamuyitiramu mu mbeera nemuyitiramu kasooka nannyambayo awo ennaku nga 2 kati ndowooza ye n'atuuka ekiseera n'awulira nga mumenya kye nali sisuubira nti nyinza okuba nti mumenya kuba namuyambanga nange atuuka ekiseera n'awulira nti mumenya nga buli oba nga ntambudde nga buli kyampadde ngagenda ng'ayogera mu banne oyo namuwadde kino oyo muwadde kino oyo ewaabwe basiiba njala nze engalo gye nali nti oba kale aba nalimu obuto nga nze ebyo tebindya nansirika kati baba wange n'agamba twetambulireko ffe engeri gye tuli baadiventi ewaffe ebyo nga sibimanyi era neŋŋaana namugamba gooba wakwetambulirako tambula ogende mu basawo bo nze sijja kugenda n'agenda bwe yadda n'aŋŋamba oyo omukyala siddamu mulaba wange kuba byatukoze bingi nze saakikkiriza kuba lwedde yali mukwano gwange ate nga mwagala era nabiwakana n'aŋŋamba bingi byatukoze nze ne mugamba abo abasawo basooka ne bakubuuza mukwano gwakuli okumpi gwe batandikirako okukola ki okuteeka obutwa mu bwongo n'empakanya twatuuka ekiseera ne tukyankalana abantu abali twali tweyagala ebyaddala by'oyinza okulaba oba mu firimu naffe byetweyagala twatuuka ekiseera ne tukyankalana nnyo nnyo ate we twakyankalana omukazi naye nanneefuulira natandika okuba nga talina budde bwange anneesizaako bubi bwatyo lwali lumu twali tutudde kabalaza najja n'atukuba ebifaananyi nali mulaba sirina kye namunyega nti oba otukuba ebifaananyi n'agenda ewaayitawo ennaku ne mugamba wabadde otukuba ebifaananyi lwaki naye gana nagamba sinabakuba ku bifaananyi biye simugebere oyo ajempa n'agaana ojjejja muloko ekyo nenkita naye ng'olwedde nawulidde kiri kye baŋŋambye nti oyo omukazi alina byatukola kati nga ntandise omwekengera ate nga tagatabyaze akola emabega omwana wange wamulabako akaaba nga ntandika omwekengera kati ngajja we namugamba nti wankubya ebifaananyi neyeegana nemuleka ajja ekiro nga nkonkona ngamba kale nakubya ebifaananyi naye ensonyiwa nabisangudde nze ndabika nalimu obuto oba sekyo nali musiru namugamba ekyo tekirina buzibu mukazi teyakomaawo
yalinga ajja ewaka ayingira mu nju buli kimu nga yafuuka nga muganda wange ng'ayingira mu nju nga buli kimu akikola nga bw'ayagadde nembeera nga siriimu nga waggule nga sobola oyingira n'atwala kyayagadde. Engoye z'omwana wange zatandikanga okubula, empale zange ne zibula, ebintu by'omusajja engoye nga zibula nga tetumanyi, nga ne wemba njozezza engoye onensiimuula oba nendeka ebweru ekisiimuula nenkya toddamu kirabako. Naye nze era nga mwekengeramu akatinitini n'ate nga ngira ate ne mwesiga kuba nali mwesiga nnyo nga ngira neŋŋamba tasobola. Lwali lumu lwe nakakasa bba wange yagenda n'akola teyadda waka. Wayitawo olunaku olwasooka essimu nga teziriiko, wayitawo olunaku olwokubiri. Nze tetwalina nnyo mikwano nti oba waba abuze wano kagende munoonyeko ew'oli mukwano gwe tobakaŋŋamba ono. Oba ate n'abantu bewaabwe twali tetukwatagana bulungi era nga sina nnamba zaabwe n'emu. Kati ng'abula mala ennaku bbiri bayingira olunaku olwokusatu ng'amasimu gonna ngakuba tegaliiko nga sirina na muntu gwe nnyinza kugamba nti ono kubanza we yanzijja mu kyalo okundeeta mu kibuga nali mmanyi omuntu omujje mpozi n'omukazi eyamumpangira maama wange omuto nali mmanyi. Ate ng'erosoya bimutunuzaamu maama nti ate omusajja waka taliiwo. Yamala ennaku 3 nga talabika nga tuli waka tetulina kye tulya. Kuba nasookanga nagenda n'ekyalaani nga nasooka n'entunga ng'engoye nga nkifulumya n'enkiteeka kabalaza n'entunga natuuka ekiseera nga sikyakola. Gye nakoma okuba mukwano gwe nnyo gye nakoma nga sikyakola. Nentuuka nga ne bwe nkifulumya nkiyingiza ne bwe nkifulumya nkiyingiza ne bwe nkifulumya nkiyingiza nga bwe nakifulumizza. Omusajja bwe yabula ennaku yennyini n'ajja ekiro omukyalo oyo n'aŋŋamba baawo baamukutte wakitegedde nti nedda. Kati mu bwongo seebuuza nti ate gw'obitegedde otya nga nange mukazi we amasimu ngakuba tegaliiko gw'obitegedde otya. N'aŋŋamba era baamukutte genda ku poliisi y'omu Kisenyi omunoonye. Nenkwatawo ssente kuba nasinga nina ebintu bye nasinga mu nju ne bampa ssente ne ŋŋenda mu Kisenyi ne mmunoonya ne mmusangayo. Saabitegeera bulungi ebyali bibakwasizza kuba baali babakutte bangi naye nga buli omu agamba nze sibimanyi ate nga naye yennyini aŋŋamba nze sibimanyi. Abakibiina kya SACCO be baali bamukutte mbu baali bafeera simanya baali bakola lisiiti ez'okuwola abantu nga bafeera be baali bamukutte babaagala emitwalo 8 nga teziriiwo kuba nali newoza emitwalo 25 nga kwe nkozesezza transport kwe natuuka nga enjala emuluma nga kwe mugulidde buli kimu ekyokulya. Ne batuuka ne batugamba tumweyimirire tuweeyo emitwalo 5 tumweyimirire. Ne baŋŋaana omweyimirira kuba emyaka gyali mito ne baŋŋamba ko tosobola mweyimirira. Ne tulwana ne nnwana omusajja ne mufulumya ekkomera ne tudda ewaka. Omukyalo oyo ne ntuuka ekiseera ne neebuuza yategedde atya nti obadde mu kkomera, era ne mutuuza ne mugamba wabadde mu kkomera ne gwe wakubidde. N'aŋŋamba olwankutte bwe batya amasimu gonna baagatuggyeeko tewali n'omu gwe nakubidde wani yagambye. Ne mugamba omukyalo oyo yaŋŋambye oyo mukwano gwange. Yamala ennaku 3 nga talabika nga tuli waka tetulina kye tulya. Kuba nasookanga nagenda n'ekyalaani nga nasooka n'entunga ng'engoye nga nkifulumya n'enkiteeka kabalaza n'entunga natuuka ekiseera nga sikyakola. Gye nakoma okuba mukwano gwe nnyo gye nakoma nga sikyakola. Nentuuka nga ne bwe nkifulumya nkiyingiza ne bwe nkifulumya nkiyingiza ne bwe nkifulumya nkiyingiza nga bwe nakifulumizza. Omusajja bwe yabula ennaku yennyini n'ajja ekiro omukyalo oyo n'aŋŋamba baawo baamukutte wakitegedde nti nedda.
Kati mu bwongo seebuuza nti ate gw'obitegedde otya nga nange mukazi we amasimu ngakuba tegaliiko, gw'obitegedde otya? Naŋŋamba era baamukutte, genda ku poliisi y'omu Kisenyi omunoonye. Ne nkwatawo ssente kuba nina ebintu bye nasinga mu nju, ne bampa ssente ne ŋŋenda mu Kisenyi ne mmunoonya ne mmusangayo. Saabitegeera bulungi ebyali bibakwasizza kuba baali babakutte bangi naye nga buli omu agamba nze sibimanyi ate nga naye yennyini aŋŋamba nze sibimanyi. Abakibiina kya SACCO be baali bamukutte mbu baali bafeera, simanya baali bakola lisiiti ez'okuwola abantu nga bafeera, be baali bamukutte nga baagala emitwalo 800 nga teziriiwo kuba nali newoza emitwalo 25 nga kwe nkozesezza transport. Bwe natuuka ng'enjala emuluma nga kwe mugulidde buli kimu ekyokulya. Ne batuuka ne batugamba tumweyimirire, tuweeyo emitwalo 5 tumweyimirire. Ne baŋŋaana omweyimirira kuba emyaka gyali mito, ne baŋŋamba gwe tosobola mweyimirira. Ne tulwana, ne nnwana omusajja ne mufulumya ekkomera ne tudda ewaka. Omukyala oyo ne ntuuka ekiseera ne neebuuza yategedde atya nti obadde mu kkomera, era ne mutuuza ne mugamba wabadde mu kkomera ani gwe wakubidde. Naŋŋamba bwe bankutte bwe bati amasimu gonna baagatuggyeko, tewali n'omu gwe nakubidde, gw'ani yaggambye? Ne mugamba omukyala oyo yaŋŋambye, oyo mukwano gwange. Naŋŋamba nakugamba oyo omukazi alina ky'atukola ng'ompakanya. Ne ŋŋaana era ne nsigala nga mpakana nga sikikkiriza. Katuuka ekiseera ne tutankalana ne nva mu maka g'omusajja ne ŋŋenda ne nkomawo ewaffe. Bwe nakomawo ne ŋŋamba ninayo mukwano gwange kamukubire ndabe embeera gy'alimu. Bwe nakubira omukyala ng'ambuuza ani ono, ŋŋamba yiye kuba olwadde ennamba yange yali agiina nga nange nina eyiye. Namugamba nze maama gundi. Ŋŋamba nedda gwe sikumanyi, sikuwuliranga nako, sikulabangako, bajjako essimu. Nga mbeera ewaka, nga mbeera mu kyalo mu bulamu oba okubonaabona, nga nnoonya emirimu ng'emirimu gibula. Nga ŋŋamba ka ŋŋende nga tewali n'omu ategedde nti ŋŋenda, nzireyo ndabe. Ntambula nga nzirayo we twali tubeera. Bwe yandaba yeekanga nnyo nanneekanga, n'atambula n'avaawo n'agenda mu nju n'aggyayo omwana we n'aggalawo n'atambula n'agenda. Kuba nze ekyali kintutte nga njagala kgenda mmubuuze nakola ki okunkola bino byonna. N'atambula n'agenda ne mmunoonya kuba olwedde ekyalo nali nkimanyi, ne mmunoonya we nali musuubira ne mmusanga. Mukwata obukungu obundi ne mukwata amatayi g'ente ne munyiga ne mubuuza nakola ki okunkola bino byonna. Omukyala n'ayatula mu kamwa ke n'aŋŋamba, tolifuna musajja, tolifuna w'otuula, tolifuna mirembe paka w'olifa. N'aŋŋamba buli kimu. N'aŋŋamba omwana wo talivanga mu malwaliro. Bwe mba nkoze ssente kuba nanoonya omulimu ne gugaana. Nnoonyeza omulimu okuva we nayawukana n'omusajja mu January, nga yakatandika January nga 2 paka olwaleero omwaka gugenda kuggwaako omulimu gubuze. Buli musajja anjagalako, omusajja ne waba njagadde olunaku lumu kasitamala okwegatta nange taddamu kunkubira, taddamu yadde n'amasimu gonna aga bulookingi. Naye ng'omukazi sirina kye namukola. Namunoonya n'omunoonya mubuuze mba nina kye nakukola nkwetonde. N'aŋŋamba wali onneesiga nali mwana wa maama wo. N'aŋŋamba buli kimu kye yali akola nga tantya namu n'aŋŋamba
olw'omwana wo kubanga we yatwaliranga omwana wange nga ndaba omwana akaaba nga buli wamutwala akaaba olumu namukeberako ne ŋŋamba kandabe eddala omwana wange nga kuba yali munene nnyo 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 ng'ayina engalo yali munene nnyo nnyo ate nga mweru ng'ayina enjala mu bulago nga ndowooza yali oba ng'amutuga ng'ayina enjala nnyingi bwe ziti mu bulago nga yamunyizenyize era saabigenderera nnyo nembireka naŋŋamba n'omwana we era yayita ku lugwanyu naye nali nja mmukuttira nga ŋŋamba n'omwana wange yali ajja munzitira naŋŋamba n'oyo bbaawo toliddamu kukwatagana naye naye mulikola ki temuliddamu kubeera wamu naye kati obuzibu bwe nnina omukyalo oyo yansiba buli musajja gwe mbeera naye olumala okwegatta naye bweyati awo we bikoma taddamu yadde okkuba essimu emirimu nnoonyeza emirimu buli wamu gibuze buli kye nalina ekyange kyasaanawo naddira ddala ddala mu kyalo eri mu kyalo ewasemba naye ekisinga okunnuma ekiro we mba neebase mbanga aloota nga ndi mu kirooto nga nina omuntu gwe ndi naye okuhavinga sex naye bwe nfuna chance nenzira engulu bwe nti mba nvaamu amazzi nga mangi nnyo naye bwe mba sizza engulu nga mbadde nkiroose bwe nti nesidda ngulu nenzukuka ku makya mba mpulira obulumi obungi ennyo nnyo wansi ne wano wansi w'olubuto ng'omuntu oli yabadde ankozesa ng'alinga eyabadde akozesa force buli wamu waninga naye ng'omukyala sirina kye namukola simanyi oba eno story onoojagala oba toojagala simanyi naye nga ntisibwa bubi kubanga newe mbeera nkoze ewaka kubanga nina kyenkoledde maama nampayokko nga ku ssente oba nampayo emitwalo nga 2-3 kasita nkwata ku ssente ezisukka mu mutwalo omwana nga alwalirawo nga zinfumuka mu ngalo zonna nga zigenda ku ddagala sitereka ssente mu nsawo wadde okuggyako nga 2,300 ezo osobola opeera nazo nno newayitawo ennaku naye kasita nterekako nti ssente mu nsawo nenzikwatako n'obulwadde simanyi gye buva nga ezo zigenda ku omwana wange tava mu malwaliro alwala buli lunaku buli mwezi tuba ku bitanda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.